Ate bo abasawo abali mu kutendekebwa abayite ba interns abazaalisa n'ababayambako batadde wansi ebikola nga bawakanya ekyokumala emyezi 2 nga tebasasulwa. Ministry y'ebyobulamu erungamizza nti ssente z'abasawo zaateekebwayo dda ng'essaawa yonna baakuzifuna. Abasawo bali mu kutendekebwa abazaalisa n'ababayambako batadde wansi ebikola ng'entabo evudde ku butasasulwa okumala emyezi egisukka mu 2. Okusinza kwakulira ekibiina abasawo bano mu beegattira Dr. Lumumba Musa balina okuwa obukadde 2.5 mwezi nga kino kyalagirwa President mu nsisinkano gye yalimu n'abamu ku bammemba. Omulwadde tava eri n'agamba ze mulwadde w'Ebola asookera ku ffe. Tugamba ono sayidi zaalina zizo kwanga zaati zebali tumuscreeninga bamujjako omusaayi ne bapima ne balaba nga kifaanana ki ane Ebola. Kati fo tuzakoze kwasi naye kamba buuze tunasobola bikola ebyo n'okwambala PPEs president yagamba twambale nga tetulidde. Agambye nti bakimanyi bulungi nti mu kiseera kino eky'Ebola beetaagisibwa nnyo kubanga bebasookerwako naye tebasobola kukola ku balwadde nga bali mu mbeera mbi era nti bawandiikidde bekikwatako ku nsonga yaabwe naye tebanafuna kwanukulwa. Ffe abasawo abasookerwako ffe abasawo obanga obulwadde busi bubi nnyo ffe tugenda okujjanjaba Afrika obanga bubi nnyo then tuyita ki abatusingako batuyigize buno tujjanjaba tutya. So Uganda yonna gye tuli naye abantu bange bali bubi. Agamba nti bali abasawo 179 mu malwaliro gonna era nga basiza kimonga nkuyege nti bateeke wansi ebikola naye nga bakusigala nga ku emergency okumala ennaku 3 nga bwe ziggwako bakulaba ekiddako. President wa Uganda tukusaba gwe fountain of bona wonna amaanyi lwatugamba tujafuna sente ezo twagala otutaase mukama waffe ate twagala nnyo twakola naawe wano mu COVID. Tutuukiridde minisitule y'ebyobulamu ku nsonga eno era omwogezi waayo Emmanuel Ainebyona n'ategeeza nti ssente z'abasawo baziteekayo ng'essaawa yonna baakuzifuna. Minisitule y'ebyobulamu yamaze okusindika ensimbi ez'okusasula allowances z'abo abatendekebwa obusawo mu malwaliro gye batendekebwa. Ate abangi ndowooza okutandika n'olwaleero bajja kubanga bafuna nsimbi zaabwe. So sikyavunaanyizibwa okugenda mu kwekalakaasa kati ng'eggwanga liri mu kaweefube y'okulaba nga litaasa obulamu bw'abantu. Ku kyokulwa wagamba nti kyavudde kukyusibwakyusibwa mu basawo abatendekebwa nga basooka kulinda mannya okuva mu malwaliro gye baali babatwala olwo balyoke babateereko ssente zaabwe. Omanyi bamaze rotation ne babakyusiza kuva mu internship center emu kudda mu ndala. Requiringa internship centers kusooka kusindika aba reporting amanya. So lwakyo tukirisa payment process. Shamshad Narujja yakusakidde eggulu lino.